Alien Skin kibatamugamba bonna bawagizi n'abantu abamuliraanye nti amalala oba kitira arrogance mu entertainment ekola oli very talented. You can't be arrogant when you are not talented. Kino mutima mulungi si mububi sitatukwana ku mukazi omu sinze muliisa siyandiisa I don't even care oba gyali oba taliyo naye tacaring oba gyendi siriyo, but him and talent it can't appear in one sentence. Ataina talent atufukidde ekyawalula kyayimbako. Yes, whatever he does most people can do it, most musicians can do it. Akugoba tabula ako kakusuuza kitegeera tabula kakusuuza nti abamugoba bayinako kye bamusuuziza naye ayina kyakola ki kyadduse nakyo. Waliwo abantu abagenda osigala ne Alien Skin kuba music we ayogera gye bali kitegeera. Waliwo abagenda osigala naye kubanga olugero lwe lubafaanana nti gundi yafuga boda alinye n'ennyonyi yesoose eri Bungereza. Waliwo ali mu kuloota bw'atyo. Waliwo alabanga ye okugamba mbu tatya ddenja maaso ga nnyina oba kitaawe kitegeera nga kimukolera naye agenda sigala awo. Kati waliwo ate abali awo nga bino tayagala ku reasoninga. Si kya bugunjufu okulowooza nti nze bwe mba mpagira Bobi Wine Museveni bwampa akayumba okitegeera nti nkagaane ng'ate nze kyekyetaago kyange, kale kanve kayumba bwampa eddagala eryokumira mugambe naye tompa ddagala nze mpagira Bobi Wine. Si kya bugunjufu si kituufu okugaana kye bakuwadde olw'ebyobufuzi nkitegeera. First of all Museveni ezo sente z'abakuwadde oba ezivudde za Museveni sente zaffe zange zizo za Bobi Wine zaffe ffenna. Kati muganda waffe okyalina okukola kuwuliriza, kati ate okuwuliriza n'obutoogera nkitegeera naye mukutu aguyina nanti toyogera nnyo nkitegeera toyogera. You are not a news anchor. Nazo bayaguteekako shows nga ino like ku makya n'ekiro. Ensibuko y'okufa kw'ekyennyanja eva ku ki? Kwasama. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi, garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolomoddatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Nze lujja ku Cavuton Music nga ndi ne Buule. Musajja wange natera okwongerako ekya siniya. Ekintu ekyo naye nkigamba abantu nti ebintu ebisinza okwonoona abantu nduulu kubongerako bujogolijogoli n'amannya. Tubanjulira MP munnaffe sanyu ly'abangi biki omusajja ne mumuwaana n'atasirika olumala nga mumugamba MP obunaye abaana tebasoma gundi yafa amalalo ga gundi si mazimbe entebe za church zeetaagisa enduwe ebirako ebiwereekereza. Yes obaye omusajja kafeero yatuyamba n'akiteeka mu luyimba nti zisudde wangi abazibu zisudde bangi awazibu enduulu okitegeera. So nze omulamu gugamba I do not need applause. Saagala abantu bankupira nduulu. I just need space okitegeera. Neetaaga bwetaazi mwaganya okukola ekyo ekituufu. So erya siniya njirandirekayo. Nze siniya Buule. Nze Buule
erinnya lyange nze Buule ndi musajja mukatuliki. I come from a humble family of a retired civil servant who died. Okay. My father was an accountant. Okay. My mother was a primary school teacher. Actually nursery school teacher. Mukitegeera. Era nga wasoma. Era nange ndi muyivu nze nasoma mawulire. Era nyina obukugu obulala nyina diploma mu lulimi Olufalansa. Mukitegeera. Nyinayo certificate mu kuwandiika ku oil and gas, okuwandiika ebikwatagana ku ttaka. Certificate? Yes, nayo certificate. Ate ebyo kati ofuniramu? Nyina certificate mu data journalism. Yebeera etya mpozi? Kati data journalism bye bino nga banaakusomera budget. Banasoma budget ne bagamba statistics awo. Nti omwenge bagongeddeko nusu 10. Ekitegeera. Kati nze nenkikuvuunula ne nkugamba nti omwenge gubadde bwe guti bw'ojjako bweziti kati ze bongeddeko 10 za mountinga ku nusu mmeka 3. Mwaba tugattira ssente bino tulinda mu mawulire. Oba n'okukola ezo pie chart. Kuba wali batusomera abamu tetubitegeera. Tulinda wano mu ab'amawulire. Ezo simanya quota 2 quota what ebyo byombi manyi. So ye data journalism ekitegeera. Era kyovolaba data journalism nagenda okulaba nga gemaanyi gange gasinga okuba nti bw'okozesa data journalism abantu ne baba balimba tebakitegeera. Bukkiriza. Naye nze sirimba. Era omuntu wano asinga okozesa data journalism n'afuula abantu nti tebategeera. Bamuyita Andrew Mwenda. Mulimu layini. Wezigira zitine ne batutwala mu speed. Ayogera number 1 mu Uganda ng'oyagala okukwata omuntu omunyweza omuzzewa. Geyogera namba. Tambulira mu bya figures ebyo. They don't want to count. Abana Uganda tebaagala kosa n'okusoma. N'okusoma. Tetukolagana nabyo. Ebyo byonna tebabikolagana nabyo. Kati naye ng'omudigido gwange nti nafuna omukisa mawuli gange nagatandika ku the Sunrise newspaper weekly. Bwe natuuka awo ne banjigiriza bye nali nasoma ku ssomero ku lupapula ne babinteeka mu practical. Manyi nnyo ndi mukugu mu kye bayita newspaper design and layout. Olupapula nga lufaanana. Olupapula lw'amawulire bwe lufaanana. Magazine. Nze ngamba mbu simanya njagala poster. Simanya njagala business card. Simanya njagala brochure. Njagala leaflet. Everything teardrops. Ekitegeera. Bintu byo. Katabo biki. Nti byo nabitegeera nsobola n'okugamba nti no grammage y'olupapula luno 10-15 oba 16. Nti luno olupapula baluyita artboard. Luno baluyita newsprint. Ebyo byonna mbitegeera. Naye njagala okusoma public relations oyo mukuguke. Naye abaana wano ku ground nga we basinga otegeera. Buli omu omusanga ina gwe yeekutteko. Tebamutegeera abo si bapyala. Mu nkola y'oluseke. Kakati pyala bogwe bakola. Bakola kye bayita propagandism. Kati ekintu kye bakola abo bekiyita ogwo mulimu mupya. Waliwo omulimu gwe bayita public relations. Kati abantu abasinga go bava lugalizinga go baguyita kuwana mugagga. Masajja ali wano. Osanga omuvubuka musajja no mukulu nga yetegerera nga akutta akatabo. Nga akutta otutabo. A few pages itegera. And you see another loot. Kati olanga akatabo maitu umanyi we are very stupid. Very stupid. Olanga akatabo naye abasinga no tokasomanga nako. Ne mu bwongo obwo to reasoninga nkutegeera bigambo gye bagenda babironda ne babisanitizinga. Ekitegeera. Naye ogamba nenga akatabo kano mwakasoma. Stupid. Go tell your mother, man. Ebintu mu bikole ebintu byokuwana abagagga si birungi. Aye tobisobola bigaggawaliramu. Nebuleza ko mbulire mukengeri kintu we tukikutte mu kuwaana. Amawulire today abana bakikutte batya buli omu yenyweza omugagga we. Awo siba amawulire. Bannayuganda baali balabye kuba amawulire batono nnyo. Kiki kyotegeeza Buule? Today n'abaaliwo. Kyogezaako tugamba. No. There is a quality of a journalist. Amawulire
liringa ssabo galiko omuzizo waliwo ebintu galiko emitendera nga bw'owulira ekitegeera nti eno enju nakibuuka ekitegeera omukyala ali mu nsonga tagiyingiramu ekitegeera nti efumbiro kali omu atali wammamba taliyingiramu mizizo nti kakati oli bw'aba takutuukiriza mizizo egyo oyo si wa mawulire kati tuli mu nsi kulowoozesa nti buli muntu alina essimu si ssimu bakayita batya kankwate ku nsawo yange tuli ku kintu ky'amawulire wenjagala tusooke tusinziire awo kankulage ggwe bo kye balowooza nti wa mawulire waliwo nno naye kati kye boogera ennaku zino ejournalist ate mbadde manyi y'owamawulire mu Luganda n'owamawulire kiri kyakunafuya si buli akeera najjayo akantu kano eno erikooda eri modernized oba yeneeyaffe zirikooda ng'endala oba eri modernized zonna ziba zikooda si buli alina rikooda nti wa mawulire ajja n'akateekawo nga minisita ayogera nga Bobi Wine ayogera si buli alina pen ne notebook nti wa mawulire asobola owandiika ekitegeera si buli alina kamera nti wa mawulire amawulire mulimu ogukude identifyingibwa n'ebyo byokola nga bijja mu kitiibwa ekikukola amawulire twawulira ab'amawulire ye muntu akeera ku makya n'akuŋŋaanya ebyo ebikola amawulire n'abitwala ew'omukuŋŋaanya we yamutumye ne babisengejja ne babikola muzungu omulabye ne babisengejja okusinziira ku value ezikola amawulire nkitegeera kati emizizo egimu egiri mu mawulire emizizo mingi nnyo bye tulina okukola ng'abamawulire ne tutalina okukola mu mawulire waliwo kitu kyetuyita profanity nti tetusobola kubeera tetusobola kudraminga for profanity nti gwe n'okwata omuntu n'omuza mu kamera n'agamba tansemberera olinga kino ebyo munnamawulire bw'obiwulira fayini biwulire bikome ku gwe tobitwalira bantu ki ku TV oba ku channel omukuŋŋaanya waffe atuleetedde amawulire si kuŋŋaanyizo lya busiru okitegeera waliyo n'akola ati nze nkulageko oli n'agenda amawulire is something that is new something that is special something that concerns VIP something that is extraordinary something that is bizarre kitegeera extraordinary nti bw'oba ogenze kunoonya muyimbi omuntu olw'okuba yakubyeyo akayimba kamu n'alyayo amayirungi kimufuula muyimbi is that extraordinary remember tulinamu na kino public demand due to public demand which the public omanyi mugenda ne muddeeyo mu bulumu gye mubeera n'ogamba abantu analyzing the audience kati waliwo ki TV ekyatandika kyo nga kyo kikulowoozesa nti abantu bali eyo ku TikTok be bakola ki era n'omuganda naye gwe oli w'amawulire lwaki togenda genda otuuke mu UCC be bakwata data wano by'empuliziganya oba ogende ne ku mikutu egiri eyo data report waati n'emirala bawandiikire osasule $2 nga 2 oba 10 obagambe nti njagala munfunire data okuva mu TikTok andage bannayuganda kiki nagambye nti zimyamu data journalist you can analyze ondage bannayuganda bameka abali ku TikTok si byakwogera bwogezi bakugambe ojje ng'oli found n'ojja n'ogamba omuyimbi TikTok y'amaanyi nnyo gikozese ogenda kufuuka omuyimbi owakabi please muwa abantu ekiti olw'okuba oli ku TikTok kati gw'olowoozesa n'omulala nti yeesinga nti omuntu ajja n'agamba onosanga wamawulire n'agamba omwana yakoze show mu National Theatre bantu nga5,000 ekitono naye nga teyagenzeko na mu booking tolina kugenda mu booking ebintu ebimu si common sense
National Theatre etuuza abantu 367 zentebe zirimu. It is a theatre designed okutuuza abantu 300 otugamba abantu 15 gwe n'ogamba nti ekyabadde ku Freedom City bantu nga kakadde nga kalamba omwana yakoze kubawo nyaawo omwana yakoze ati wabeerawo ensawo y'omusasolo nayo nno yatujjirira okulya tekikusuula musiru oli Muganda ndi Muganda ssebo nze lujja gwe lujja Abaganda omaye bwe tugamba tutya abasiru bafa bitole bya mmere kati waliwo Abaganda ate ke bagamba naye nga koko kakujereegera naye nga gyekali abantu tebakawulira nti obusiru nnyama ya nkitegeera nti obusiru okulya tekukufuula mugwago ojja kulya obutwa mu kulyawo abaana nga balidde emigaati gy'abantu naye ate bali luddawa era abantu basinga okulya wano we twamanyanga nti gundi ye ayina steel and tube nti gundi mulema luseke lwennyini era amaliriza bagenze mu nsi ndala kutandika bulamu bujja tufaanagana luseke wamawulire taswafunamu nazimba ebizimbe kati olaba nga bwe wataliyo muntu yali ayavuwadde nga asabiriza nga bwe wataliyo muntu yali ayavuwadde nga agaba ate tewaliyo muntu yali agaggawadde ng'asaba ebintu by'okusaba bisuusa bulamu buli waawo ekizibu ekiri awo ebyokusabiriza ate nomuna ekyewuunyisa olusinga ne gw'osaba naye alina gw'asaba awo wewali ennaku esinga bwe biri naye nga ogende wa muganda wange ebbalamu n'omugamba nti mpa ng'olaba y'alina okujjamu naye n'agenda ewa stand by generator n'agamba wayi nkolaako aye ne stand by generator naye ng'egenda wajjajja wayi nkolaako layini eyo bada ekyeyini eyo ekulumya omutwe abaana ba entertainment ekino bakikutte so wano tulina ecosystem of begging kati ate that is the same ecosystem of stupidity nze mbadde nsaba mu nsi muno era nagambye nti bannange Katonda atuyambe bwabeewo oludde lukeere buli muntu ave mu Uganda omwezi aguggyemu bamala okugyamu omwezi n'enjuba agiggyemu kati ate anaasigalawo ajjeko amatala ne generator zonna azitte n'amasanyalaze agaddeko wasigale nga no tewakyajja bantu paka we tulyetereza ne tugamba Katonda nti kakati tukoze tutya tukkirize tumale tukole ki tuddeyo wabenga watere bipya tudde naye nga buli kimu bakikoledde mu nzikiza kitegeera tujje nga abantu babakyusizza buli kimu bakikyusizza kitegeera wano ensi nnyonoonefu nti tokyalina na muntu gwe weesiga bino waliwo ebintu bye batukulizaamu naye nga bya bulimba nga batugamba nti obukadde mu magezi gwani yakugamba abavubuka abasiru tebakaddiwa olwakaddiwa n'afuuka omugezi nanti obukadde magezi abasiru abato bo tebakaddiwa anti mubukadde bwogezi walira olinga luli gaali luddawa ekitegeera amagezi galina kubeeramu naye abaana ba entertainment bano nga tugenda ku mbeera nga weeyimiridde music n'amawulire nga bwe gatambula bakikutte batya kubanga tulaba nti batuyambye ne tulaba ku bayimbi abamu ne bajja nga olusindongo ye baleese naye nga bo babapise ne bayitawo mu mawulire mu ethics zaffe oba principles zaffe zitutuma kwogera mazima oba gakaawa oba mabi nkitegeera njagala okukugamba nti amazima tegatta kiba short lived oli akuvuma n'akuvuma naye nga amala n'agenda because to promote amala n'agenda promoting Alien Skin ng'omuyimbi omwana yakedde abulya n'agamba talina music omwana yakeera n'eŋŋamba ku Facebook n'eŋŋamba nti Alien Skin is a mistake that befell us because one adult failed to control his temper. We are with Alien Skin because someone failed to control his temper. Naye Buule Alien Skin yali agezezzaako before
toyogera bintu bya kisiru. Before yali agezesa. No. Please. Bali bamubuukinzeyo ne shows. Kati kankubuulire. Nze saagala bintu byakwewaanawaana. Nze gw'oyogera naye. Nyina that extended knowledge, understanding art. Kakibe ekisiige, kebe firimu, kebe video, kebe luyimba. Genda olawo oluyimba baluyita wuuyo lwa muwala bamuyita Isabel. Wuuyo. Yalukola ne Kenneth Mugabe. Yeah. Nze nawandiika video eyo. Script yayo. Yes. Genda olabe nga bwefaanana n'ebirala binnyo bye nze nkola. Genda olabe bwefaanana. So kati wano oyogeza authority. Yes, I'm talking oyogerako. with your authority. I can differentiate them. We are stuck with our society. Nti mu nsi yaffe bwe tuguza abantu ebintu tufaanana ebintu ebyo bye tubaguza mu society. Nti nze nsobola okwawuna ku demo okimanyi ebiteeketeeke ebigenda okukola music ekiva mu final. Yes. N'oluyimba. Of which at times sola no chukamu kubebe kyali demo. Yes. So kati wana Alien Skin. Yes, I credit creativity. The younger man brought demos in the society. Let me tell you. Waliwo muwala bamuyita, is it Anne Avranov? Awandikira CNN. Mu 2019 yawandiika emboozi n'egamba nti music omuntu gwawuliriza, it was a story out of research. Afaanana ebintu byakola, atuuka n'afaanana omuntu ebintu byakola. Music gwempuliriza nze. Afaanana oyo amunyimbi nfaanana. Omuntu oyo amukuyimbidde oba ne bye bayimbye bitandika okufaanana. So ngamba nti twakubiddwa dda nga lwe luyimba olunyumira. Notandika okuinfluencinga. Mba nakubiddwa dda. Kati gwe tunuulire nnyo omwana awulira nga sitya danger amuli ku mutima. Jirayo omwana ali anirule poorly parented. Ekyo kyali sitya danger. Alumba bulumbi ali ku front line. Kati waliwo oyo era akifaanana kyogera teri bamugamba oddamu otya nnyoko. Ze sitya danger ekitegeera. Ate atandika n'okuinfluencinga nti kyasira omusajja abadde awuliza akayimba okuddugaza emmeeza. Ekya n'asikira ekijja nga kuliko akataka wali kasobola ottunda. Bwakatunda konna akanywa. Kuba ino okuddugaza emmeeza. That's how music work. Nti music atuuka n'akuinfluencinga. Of course twetaaga naye omuntu era ali appealing kweyo group of people. Nti what? To appeal to you to be stupid. Bobi Wine wakugamba okukola. Nkitegeera. Mu nnyimba ze n'akwencouraging okukola. Tube bayonjo. Kuba bayonjo kadingo. Nkitegeera. Nkitegeera. Bebe Kulu bwakuyimbira n'akugamba. Minzaani. Bebe Kulu alina wakuyimbira n'agamba tokuba bakazi. Kati oli omuntu gagamero wa soja agana naye mwana fada yayogera tokuba mukazi. That's kyekyo kyenkugambye nti yo science bwakola kaba kamwako keka kuyiwayo oba keka kusitula nkumbi eyamba ani oyo basudde kitegeera byebyo tolowooza muntu era society ku ludda olulala yeetaaga abantu nga Alien Skin. Neka n'okubeerawo ne tu sigambye nti tebabeetaaga abantu babalina okubaayo nti omuntu yayimba oluyimba gangina mu style n'essaawa ya leero buuza lwe luyimba olusinga okuwulirwa mu nsi. Omuntu anyenyezaako amagumba. Naye babuuza lutegeeza ki tebamanyi. Tebakola dduyiro. Wano mu Africa waliwo oluyimba baluyita malwedde. Ye n'omuyimbi yayimba lumu. Yayimba lumu n'agenda. South Africa. Yes. Kati ezo incidences mu music industry zibaawo. Naye kati bwe muba mu transitioning okutuuka ku kituufu n'abo baliyani babeerayo. Nkitegeera. Tutambula nabo in a process. Kati goyinza okuba nga okyagamba mbu ataliyani ali waasi. Kati ate genda owulire omwana agenda ayimba obuuma. Sole n'obuuma. Nkutidde. Ekitegeera. Ne Uganda tuli ku ki? Ekitegeera.
kati ate ye final n'abeera nga tali valuga naye nga kyayimba lirikisiwe ogana naye kakati ono oba kiki oba kyaŋŋamba timunda muli omuliro gundi muli tukyagamba aliyeni byebyo kati oli waliwo agamba anti abo baakulira mu kadonka please you don't okonye point waliwo yagambira twakulira mu kadonka you know nothing about music man ekitegeera bino kitutwalira ebbanga n'owuliriza last month I reached a milestone nti nawuliriza buli luyimba Celine Dion lwe yakola badde mayize tuyina wano nazo nziwulira kakati gungamba luyimba ki olwabasudde lwesimanyi mbulayo oluyimba lwa Sebatalo simanyi obanga yalukoze kiro mbulayo oluyimba lwa Chameleone nga sirumanyi mbulayo oluyimba lwa radio nga sirumanyi mbulira oluyimba lwa Bebekulu nga sirumanyi mbulira oluyimba lwa Ziza Bafana nga sirumanyi okujjako nga yalukoze jo mbulira oluyimba lwa Coco Finger nga sirumanyi mbulira oluyimba lwa Ragaliro simanyi zezo zatannata gye ziri ayino basengese kitegeeza bana abalala just to mention no n'abalala Juliana Kanyomozi Nava Gray Mariam Ndagire ansisitira mpana nnyo nkitegeera nenga toyogera ku baana bano kati abaliwo simulula ebiyika byo yagala poki n'akulembedde obuze budduliwa generation abaana abaliriza mulimu n'abalala b'engoberera nga naye bato nkitegeera I've been listening to Vairota I've been listening to this boy Liam mama otweku no Liam I've been listening to Liam I've been listening kati goyinzo gamba ayogera balungi berere nkutabulide sikuganye nti oba mulungi oba si mulungi nze teruliyimba olwo mwana bamuyita planet omutume lwakola ne siruli yes because I just get excited I don't know why nayenze wempulira mchala wange sina utafunafuka mchala girlfriend wange Joan are na utujja kuba ocean namba mujeregera nnyo ali limba lwatayagala balita mutwalo sigiri mutwalo kakati walopa onalo produce kam studio nkutidde ate no luyimba balukola bulungi kati walo natuka yagamba walo sigirize bayita Joan ola mchala wafuuse sigiri ate kati kama sigiri yali ayimejinga abakazi bwe bafanana kati nalaga nti Joan asanga yalya sigiri gye bayita Joan kitegeera so that's how music is created. Yes. I like satire. I don't like Kanye West. But I've listened to Kanye West. Waliwo muwala kati oyinza ogamba abantu I'm not a fan of Spice Diana. But I listen to whatever she makes. Album ya Diana yali tenagenda mu bantu EP. Yes. Waliwo mazuna. Nanyiwuliriza omuntu nambuuza ne mugamba nti nambuuza kiki kino ne mugamba this is trash. Nanga naye ng'oyogedde bubi toyina kalungi kuvunye ne mugamba Spice akoze EP eno naye kuliko akayimba kali bakayita Sirirejjula ekitegeera Spice yakataddemu omwoyo ekitegeera wezi Sirirejjula ekitegeera ekitegeera mulimu obuntu Spice bwakola ne ngamba man this girl umanyi kintu kyesinga okwagala ku Spice ye ng'omuntu sina music hard work seriousness Cindy enyimba za Cindy zemanyi zizana kuba nnya 4 songs yes naye nga yo omuntu personality ye it moves me mukazi alina music au ku music sokotereze Buule yes zemanyi nzimanyi amanya naye zentegera off head wa chance bana bagamba nti no tulina hit zokka abo baveeko omukazi ebyo bya hit by'abantu era nga bw'obalaba nga bwe tufaanana ng'era bannayuganda bwe bafaanana ebeebo abakugamba hit waliwo omukyala bamuyitaani Gladys Knight nyinza okubuuza abantu awo n'ali awo nti mpayo ennyimba za Gladys Knight bbiri bwe ziti ne zimubula nkitegeera naye Gladys Knight bw'ogenda mu byafaayo by'Amerika is one of the best performer one of the top consumed musicians Gladys asobola okukola najja n'akuba medley oba nkiyite ntya mujja kitegeera n'ayimbira for nearly 1 and 30 minutes that's the original
omuyimbi olina kuyimbira essaawa emu n'eddakiika 3 basically mu line ya music ng'okyayagala omuwulira n'agattamu n'ez'abalegendi ezitali zize naye ng'okyayagala omuwulira okitegeera nti Shaggy nze nali mwana muto ne ŋŋenda mu show ya Shaggy that is 2009 okitegeera naye ng'ennyimba ze nali mmanyi eza Shaggy zaalinga 3 waliwo Angel Girl, you my angel, you my darling angel. Okitegeera kati waliwo n'akalala nga tetukamanyi nga ffe tukayita wazime okitegeera bakayita it wasn't me okitegeera naye Gayi yayimba ng'ova owo nga tomanyi kyayimbye naye nga bwe bakubuuza wali nti akoze eki nti ayimbye kati yoyo Sindi kati wano n'omuyimbi omulala akisobola Abannayuganda tebamumanyi omuwala bamuyita Lili Kadima ina background ya band yes erinnya lye ye Lilian Birungi okitegeera omusoga mwana Muganda Kadima si musoga si musoga mama we ye musoga mwana Muganda nje Lilian Birungi mama we musoga naye mwana Muganda waliwo mabegewe namulabanga olusoga alukulembeza nnyo alumanyi kubanga era yababeerabeeramu nnyo ate najja afuna oluyimba lwe olwasooka lwe bamuwandiikira ng'akyali mu Waterfront lwe lungira akuloga osumagira kuloga ekitegeera ayina n'akayimba bakayita akayimba akakasinga okunnyumira bakayita lwakiti kunkumula wakati mwali akadodi omwo bakayita Iwolinaki yakola production yoyo tumwe credit oyinza omujjukira yakola production wa audio oyo simanyi muntu nenga yene yakola oluyimba olwo lwali yakola bulungi such a good song chwa lubangi ngambe lwaki ndoza kitaga n'enkonvisinga wa Ikibenda akadde mu remix nakwata akuloga oba Iwolinaki naddamu tuza mbyo banga ina yamukola bulungi temwamuwulira tali mu millions views nabulo jakwe kubengwala nno kati wano tulaga anyway nze sisobola ku discussinga music kukwatagana ku bantu mikwano gyange kati wa Ikibenda nja balimba I just like him. He's one of the most organized boys. Yes. He's organized. Yes, olaba from day one. Nagamba kankola record label yange, kankola studio yange. Buli kyayagala akikola. Ate obudde. Mwa credit yo Ikibenda. Ali very organized. Njagala twogere ku issue ya Alien Skin agenda Alien Skin asigalawo. Nga nkwata abantu ng'e kintu kye bakikuttemu. To you embeera ogirabo otya katwana we. Kati tosobola kugamba mbo bagenda tagenda. Naye osobola okugamba nti naali dented otegeeza ki kati nti akugoba tabulako kakusuuza ekitegeera tabula kakusuuza nti abamugoba balinako kye bamusuuziza naye alina kyakola ki kyadduse nakyo ebiseera ebisinga Alien Skin kye bataamugamba bonna bawagizi be n'abantu abamuliraanye nti amalala oba kitira arrogance mu entertainment ekola oli very talented. You can't be arrogant when you are not talented. Alien Skin. Please, I'm speaking. Anyway, yeah, speak. Go anchaza nze nkukyaze. Yogera sebo. Ebigambo talent ne Alien Skin tebisobola kubeera mu line emu. Nate bw'oteeka mulaaka. Omukisa. Awo sentence eggwayo. Kino kijja kuluma era waliwo wagenda okunvuma kati gwe era ne bw'ononvuma era nja sigala nga yenze muvume Buule n'akambe maama ke yantema kanga kwekali n'embozi nayo njikubuulira era nja sigala nga yenze naye nga gugamba no talent yes kino mutima mulungi si mu bubi tetukwana ku mukazi omu sinze muliisa siyandiisa I don't even care oba gyali oba taliyo naye takeyalinga oba gyendi siriyo. But him and the talent, it can't appear in one sentence. Ataina talent atufukidde ekyawalula kyeyayimbako. Yes, whatever he does, most people can do it. Most musicians can do it. But wajidde waliwo abadde balemeddwa okujja mu picture. So you mean he's more talented than Final?
No. Magina bamuyita ati Fiction Magina China engage kigatta ebigambo oba Final is a good writer. oba Mudra Good writer. sina good writer they are talented nti olwo oluyiri ne bandibadde baalukuba planet omutume ne planet yandibadde awo ekitegeera olina okutunula ekino ekintu nti Alien yabaawo ng'ali amayirungi ge n'akola live ze nga tumanyi gy'ali abamumanyi gy'ali naddala babeera ku TikTok ekitegeera and no one cared suddenly it was a blessing in disguise ekitegeera tinootuuka kati embeera ya Alien Skin ndi emmotoka eyatomera eya soda yali etise buseke na keeke eno wonya soda eno straw ina eno cake ate gwe yali ayitawo ayina ebisumuzo ebiriko opena kati ye Alien Skin yali ayita ku mmotoka nga soda ziri kutaka ng'enetomedde ya soda ng'ene ebadde etisse obuseke yetomedde naye nga kuliko ne keeke ng'enjala emuluma naye ng'alina ne opena kye wano gwe mukisa gw'ekiro mutumbi n'atuulaawo oyise ku kyalo ekiriko abasezi nga teri akutteko n'atuulaawo nkitegeera trust me or not I told it to you simanyi oba wakisalamu ne nkugamba the Alien Skin is like any other random people in music industry you will be there ekitegeera but nothing big to discuss about him gwomu ku bantu abali tebaagala mwogerako but okubeera nti waliwo embeera kati eriwo nsaba bino ebintu obiyinziremu nga bibiri eno embeera emuteekawa erina kyetoolako eno embeera emuteekawa oba njogeza satire nti abamugoba balina bamugjeeko balina enkwagulo ze bamuleseeko naye ate tebamukutte awo naye agenze awonyera naye alina kyakoze eki kyagenze nakyo agiyiseemu okutwaliza ewamu atajja giyitamu bulungi agiyiseemu but what waliwo omuwandiisi bamuyita kinuwa kibagamba what does the future hold kuba bamwogeza ku Bobi Wine ebyo bibaawo ekitegeera waliwo era waginawo ekiseera ekijja okutuuka ng'oyogera ku Bobi Wine n'ogenda nakyo ffe tubaddeko muli neggwanga tuwangadde waliwo ekiseera nga toyogera ku Besigye lwakuba basinga tebalina simu za Android kumanya bintu bitambula wagenda nga ku Twitter n'oyogera ku Besigye oli musiru ng'olindaga CBS ku 3 okumanya ekiriwo naye n'ekyo kijja tuuka nga ne Bobi Wine omwogerako n'onya okuugiko nekagwamu n'ogenda Geto YouTube okutandika okugamba nti yalidde lwaki tebaagala akyuse bulamu kiki awali omukwano gwange bamuyita Kasuku ye yakiise connecting dots ekitegeera nti mu mawulire tulina kye tuyita connecting dots or red flags nti kino kye kikugeeta ku kino kati nze kankusomere ogenze mu America ogenze mu Bungereza oyimbye show ogimaze yes kakati okomyewo n'ogendako e Dubai okomyewo ogenzeko e Dubai n'okomawo oyogera birala otugambye boosasula bagenda mu 30 basasula ssente bwe ziti emmotoka gy'olina ffenna tuguze ku mamotoka tumanyi ssente zeegula kitegeera alina Range Rover ne Benz kati ne tubuuza nti ssente z'okola zivaamu emmotoka ezo let us don't be emotional naye yafuna Benz before Freedom City wait bino tubyogere we know kitegeera nga yagijjeewa kitegeera we know what his booking rate was before Freedom City ekitegeera okuva ku Freedom City toyijja kuŋŋambwa adde ayimba okuva ku Monday paka Lwakutaano it is impossible in this country ekitegeera kati bw'omala n'obalaba byafunye ne bwa spendinga ne bwakola ki otandika okugamba nti kati bw'omala ekyo n'omanya nti nemmotoka twagiraba mwani ekitegeera kati oli n'agamba mukyala weegundi yagimuwa that is stupid ffe tubadde mu mawulire bino ebintu tubimanyi kankubuulire wano abantu bagaba ebintu naye n'agamba genda naye bwe bakubuuza gamba gundi yakikuwa naffe tubirina naffe tulina ebintu nga nkugamba nze kati nno manyi nnyo limbira nnyo mwoyo atagenda kukola ki kukaayana nnyo
namulindwa mukwano gwange kuba manya jasigala kino Flavia yakimpa newe mba simwebuuzizaako Flavia jagambule ekyo nze nakimuwa nkitegeera nze nali neichuli ku kamera nali neichuli ng'ali ku kamera n'agamba bannanga omugagga nga yebaza omugagga ow'akatabo yamuwadde emmotoka naye ng'amazima emmotoka gundi omusirikale yagimuwa n'empapula bazimuleetere byonna twamanya nga tubimanyira ku fiishi okitegeera ne tumubuuza naye gwe omugagga yakwale nakamba omusajja yaŋŋambye nyina okunoonyayo gwe nga yampadde era nkubidde omugagga w'akatabo onoonyayo gw'okyambaza ate bwe biba bituufu nti yafunye ennyumba you know what it means if you know the real estate business nyumba ya Hajaruna Mubiru nze kuno siri mupya kyaliwe yali amuwerekeddeko abantu ne babitandika mbu alina n'ennyumba ambuuza nze kugaa nti waba yagifunye njagala okugamba nti wano e Kampala we know property rates nange nyinako gye ndiko ng'ewange ewaffe ng'abantu eggurupu emu ewa mama wange wali Kyanja ekitege naye manyi rate juzi babadde batunda property emu kwendi beneficial etundibwa nze nga ndowooza property eba ya bukadde nga 100 naye nga balamu nga n'oli bamugamba bukadde 9 n'agamba nti onaye mbawo 6 ekitegeera yes we know how money how properties are bought in this country kakati ebyo bibeerawo ebyo bwe bityo nti bw'oba connectinga dots aye ntulabanga bwe ba hackings account ya Mwesigye owa Muhozi Ame yamugamba nino simano nga mu message mweziri nti nze njagala kulaba gwe nti kale jangu ku office nti be bamwe nasanze ku office ate nga wali kuntulaba nti mugamba none iPhone ye njamulaba juzi weruli nga tumanya abaana bwe badiringa ezo na dots tosikola ki toziginowalinga kakati why should people be bothered why Alien Skin okulya why si kya bugunjufu okulowooza nti nze bwe mba mpagira Bobi Wine Museveni bwampa akayumba okitegeera nti nkagaane ng'ate nze kyekyetaago kyange kale kanve kayumba bwampa eddagala eryokumira mugambe naye tompa ddagala nze mpagira Bobi Wine si kya bugunjufu si kituufu okugaana kye bakuwadde olw'ebyobufuzi nkitegeera first of all Museveni ezo sente z'abaakuwadde oba ezivudde za Museveni sente zaffe zange zizo za Bobi Wine zaffe ffenna sente za muwa musolo nkitegeera naye bye bakutaddeko bye bakugambye okole nga bakuwadde sente ezo bye bikyamu nkitegeera tulabyeko abavubuka abamu nga bafa nga Zebra Ssenyange naye ebibozi bye tuwulidde bitagatta n'ebintu bye baafuna those should be our concerns okitegeera kakati n'ekirala kiri nti bw'oba omaze okubifuna weebuuzizzaako obyo bintu ebyo tulina bye twogera bye tukulaga weebuuzizzaako osomye embeera kankubulire society yonna yonna bye baginyigiriza abantu bakola bintu bye bakola ki bye baagala bino Uganda bye tuyitamu sifa basoose obifuna ekitegeera mu Central African Republic waliwo omukulembeze Emperor Jean Bedel Bokassa yafuga Central African Republic era nga akolanga wano bwe bakola neeyambisa nnyo music industry ekitegeera neeyambisa nnyo creative industry abantu ne batandika n'okwagala okwettira ddala okitegeera naye nga bwe bitu bino bitulimu yes counter accusation njogera nnyo ku Kongo I don't know why ekitegeera nti abantu abamu bafiira namu exile abayimbi ekitegeera naye nga baali b'amaanyi bava ku ludda lw'abantu abantu ne banyiiga abantu eyo band TPK Mazembe no TPK yagenda nesaanawo era lwe byabufuzi nti ne bennyini abaakola ne bagamba nti fe aba TP tugenze ne Luwambo tugenze okuyimbira president
abantu abamu ne bavaamu waliwo Victor Longomba tata wa Wiro Longomba mwe yali muyimbi naye n'akitaye n'agamba ayi kankole byange kanfe n'erinnya abaana bange tebafiirawe abantu ne basigala ate nawe baagenda president bwe olumu baali bayimbira president ku lubiri lwe president najja afuwa bandi $6 bw'afuwa bandi $6 okay bw'afuwa bandi $6 Mikiadi Luwambo Franco n'abagamba nze mukazi wange talina sente za kuchakala kati ate mmwe batufuye $6 mwagalamba we bandi yange mwe mukwata 10,000 abamu enkyata badda na kuyimba bandi ne baddamu gikuŋŋaanya bupya ekitegeera ebintu ng'ebyo kakati abantu babanyigiriziddwa society buli kintu kiba nsobi nti gw'ojja genda ogambe nti omusajja ye anaalya ki omusajja bannaye muntu atayogereko wewe tutuuse kati kankubuulire gw'oyogera kya alien olaba abantu banyigira muntu awasiza mukazi we ne bamunyigira wasiza mukazi wo olaba abantu banyigira nga gobasabye tobakubye kibooko nobagamba ndi mulwadde wa mutima munsondereko noziramu wali kazino oli nakugamba kato zina mpola omutima gwaffe twakute olinga alisije omutima gwaffe zina mpola omutima gwaffe bantu abo ne mukulu tebali kati abantu abo mbadde nkumalirayo anti let us come to a conclusion kyembadde manyi bambi waliwo be benyiiza benjogera but njagala okiteeke mu kino mu kutegeerako we are in a fragile society ekitegeera society nti emitima gyamenyeka ogugwo nange buli omu alina ekizibu kya accusinga gavumenti nkitegeera oba kyakyuzinga abantu be waliwo ali awo ng'akatake kakagenda bwe kaba tekagenda nga kamukwano gwo kagenda obaako omuntu gw'omanyi oba gwalabye ku TV waliwo ali awo nga looni kyemukola naye nga tamanyi kiddako waliwo ali awo nga emmotoka yafudde shakabuzooba naye ng'ebinnya biri mu luguudo waliwo ali awo nga bagita batya URA ekutta obuntu bwe nze taata wange yalwala mu COVID taata bwe yalwala mu COVID ne tweyazika ambulance kyovula nti olumu omuntu kati oyinza okunsangana Ameria kyambadde n'oŋŋamba oli mubi nnyo oliwo enyaleemu naye twayagalira ambulance etwale taata mu ddwaliro ng'alwadde Ameria kyambadde yasobola otuwa ambulance nkitegeera naye ate Ameria kyambadde atuwadde ambulance. You do not know the pain we went through. Me, I was with my father in that car. Ne twetoloola ekibuga kino kyonna kyonna Kampala. Ekitegeera nga tunoonya ki oxygen. Our problem wasn't money. No. My father had his wealth. Nga ne bwagala naye ntunde kakimbeewo nga kisoboka. Oxygen n'atuula. Ne bamutulagira yiri kisubi. Yafa nga tubuzayo mita 5 okutuuka ku ddwaliro. Oxygen. Okitegeera. Kati should I choose alien skin for oxygen? Oh, Bobby Wine. You understand? Yeah. So, tuina pain eyo. Okitegeera. Somehow buli muntu ayina yaita mu pain eyenjawulo. Zaka obeeraawo omwana ne bakusaba fees omuntu ne gukuluma si kuba nti kiki n'omuntu nga takuwuliriza. Okitegeera. But because the pain we go through, we are human beings. Ebintu byetuyitamu biki bingi. You understand? Yeah. Kakati nti abantu abayita mu bintu ebyo obagenda mu mpola nti omuntu akwata obulumi bwe n'akugamba ekintu. Kitegeera. Omwana simumanyi oba muwala oba mukazi mulenzi oba musezi oba musiru oba mugezi simumanyi yazze ku Facebook n'agamba bulolega obumpi. Ate abaana abo balina omuze akugamba ekintu n'otandika okikkiriza.
mwana tunatandise n'okuyimiramu ne ng'akandawo bandi mumpi. I got manipulated for heaven's sake. Nga wera bambampi kati. Ye nga ndere ndi mumpi. Kati Buule obeera omumpi nze mbeera ki? Nkugambye omwana agamba ekintu ekitegeera. Kati bwe bobulamu bwe tulimu ekitegeera. Kati kiri kye nagambye nti music ono bwe tumuwuliriza abamu tumuwuliriza olw'okuba tufaanana olw'okuba ayogera gye tuli nti waliwo abantu abagenda osigala ne Alien Skin kuba music we ayogera gye bali ekitegeera. Waliwo abagenda osigala naye kubanga olugero lwe lubafaanana nti gundi yafuga booda alinye n'ennyonyi yeesoose eri Bungereza. Waliwo ali mu kuloota bw'atyo. Waliwo alaba nga ye okugamba mbu tatya ddenja maaso ga nnyina oba kitaawe kitegeera nga kimukolera naye agenda sigala awo. Kati waliwo ate abali awo nga bino tayagala ku reasoninga oba Alien Skin yakoze ati yagambye atya ye bakita batya tolina ky'oŋŋamba kitegeera abo. That is the we have very many stupid people in this country. Abantu abatategeera wano balinga mu 7 eyo in percentage. Yes. Limbalagaddi luli abantu balalu. Ate abalalu baleke naye mu batategeera. Tulinako percentage y'abalalu. Ng'oli mentally they are drilled mentally. Nti mulalu. Kitegeera. Yayitako. Kitegeera. Kati waliwo oli nti deliberate tayagala kumanya. Nti ne bw'omunnyonnyola oyo atugamba ki? Tetulina ky'oŋŋamba ekitegeera. Nga n'obyogera n'obimalayo. Nga ne bw'omunnyonnyola otya ekitegeera. Gundi mu Luganda tugaa nti omusiru naye omussa mu kinu n'okola ki? Tagonda. Asigala akaluba. Nkugambye asigala akaluba. Buule ng'enjuba tennagwirayo ddala bamanye ebigambo biba bingi. Alien Skin tudwe waali nga tasazeewo nti wanuupo oba weenaaleemu kimuteekawa. Ebyo tolina bisalawo kati osobola bisalawo naye mu kubisalawo oba olina okulowooza kitegeera. Nga Alien Skin si Alien Skin muntu yenna eno Uganda ezze ekyuka nti waliwo abantu ababeera mu kabaka yekka era mu biseera ebyo nga kabaka yekka bibalimu. Waliwo omugigi gwe baagamba bw'ozooza osoma waliwo abajja nga bagamba nti ffe twagala lulo oba tufa tufe era ne babatta. Kakati ne ojja bagamba nti Kawanga muwa Museveni mutikka Lubengo 96 nabo bajja ekitegeera. Kati tujja ne tubagamba alagidde naye aji wano yafa eri emirimu gyasigala mu kibuga mulimu n'abantu abatamanyi mbu Sebaggala yafa. Kati tolina garanti nti tujja kubyogera mu 2026 owe tunabyogera 2026 nti era tunaasukkawo ekitegeera. So your political affiliation should be backed up by doing what is right. Nti olina okubeera n'ebyobufuzi naye ng'okola ekyo ekituufu ekitegeera. N'okuplayinga double nga okola ekyo ekintu ekituufu. Kati olaba Spice kati mbulira political party ya Spice Diana ogimanyi finding hard okukola ki okwachuzinga Spice nti owange lwaki oyimbidde MK okireka ne kiyita. Kati nze kankubuulire ekintu ky'olina okumanya nti ekibonyabonya Alien si bino mbu Bobi Wine so bino si bino ki. The younger man came with arrogance ekitegeera. Kati mu bwasamu bwe yajja nabo abantu ne balowooza nti kiri nomo ekitegeera. Aye ne balowooza nti ali accountable gye bali ekitegeera. Kati ate yeye n'atandika okuyumiza omutima gwe nti TikTok etaweza na kitundu ky'akakadde mu Uganda bwe bulamu bwe bwamuleeta era tavaako. Ate n'abeeraawo nga talowooza ebiseera ebisinga gundi ayogedde bw'ati ng'atandika TikTok live gundi ayogedde bw'ati ng'atandika TikTok live. Ensisi bwetyo bwetambula.
ebintu bibiri ebikuba okusinga enjaga wano mu Africa ebikuba abantu abafirika okusinga abayina ebitone. Enjaga esinga okuba abafirika abayina ebitone kwe kugatta obutamanya, obusiru n'ekitone. Okitegeera nti togambwako tokola ki toyagala kumanya olina ekitone mu Africa byebyo ensonga lwaki agidiofu muzanyo mpira gwe twandibadde nga twayogerwako ku nsi kuno ng'asinga okusamba omupiira bw'atyo bwe yamaliriza yensonga lwaki Kaliro Fadiga one of the best dribblers bwe yagenda gye yagenda yabbaki Nekelesi ebyo ababimanyi mumanyi Kaliro Fadiga ekitegeera yensonga lwaki bakolotule badebayo bamaliriza nga bamaliriza nti fe omuddugavu kyekyo ekikolimo kye tulina njagadde nkutwaleko eryo lemega nti omwana w'abendi mufiirako lwaki okitegeera ekyo okimanejinga nga talenti ogirina naye ate oba togirina tolina nawe ogenda that arrogance nti Chameleone ensi biseera ebisinga omanyi industry ebikolobera ebisinga byonna byeteddwa okukola Chameleone abikoze ng'omuntu omu yali atandise okutandika okusala ku bibi bya Chameleone ng'abikola mumita ready yes naye nti Chameleone asobola okukuba omuntu oluyi Chameleone n'amanya nti I understand this society n'agenda ku TV n'abagamba nti bannange ayinza nakugera nga gy'oli nagamba nemujana n'abagamba mtemuko muganda wange bino byansi ekitegeera nze sayagadde kukola ebyo bintu tuli ba Luganda nsonyiwa my brother nakuwahaga nina afuluma nakanga ndi gwantama ne walinga akirininze that's being okumanya wajolaga ekitegeera I've had Chameleone nga bayisa press statement za Chameleone si buli kimu nti akiddamu ekitegeera nti bino byogamba mbo media teina kyenyamba please it is yet to ale to drum abamawulire mwamulemererwa ale federation yamulemererwa if mainstream media wait if mainstream media can influence who becomes the president of the United States, how about your random border cyclist in Makinde, east or west? No. Leave that nonsense alone. It's again. We are still stuck with it, like it or not. It can shape anything. In the European Union, it has shaped the usage of TikTok and other things. It's again. I can tell you, it can even kill TikTok or any other platform. Amateka walabye ku terms ezazze za TikTok empya. It is even much easier to lose an account. But do we start? Is it TikTok? The mainstream media. Please go sit on that thing. It can make or break. Ate wano babadde bafunye omukisa nze siraba baba mainstream barwana. I've not seen the liberation agendas trying to fight artists. Yadde nga waliwo aboogera ebigambo. Nkitegeera. Ekyo se kibwe kiri nti kati muganda waffe okyalina okukola kuwuliriza kati ate okuwuliriza n'obutoogera nkitegeera naye mukutu aguyina nanti toyogera nnyo nkitegeera toyogera you are not a news anchor ezo yaguteekako shows nga ino like kumacha n'ekiro ensibuko y'okufa kw'ekyennyanja eva ku ki kwasama ekyo kyo kikole ki ekirungi akimaka abantu terenve wana n'aba kukimyeko kaakati n'ekirala ensi kye yakoowa toxic masculinity kigonze mwana nsobola okujjayo ebyensi abikoowa how many are you going to beat ate n'ekirala si buli omuntu togenda mukuba ekitegeera kati mulimu ogenda kuba bameka era bonna okuba mwafuna ki nalaga omusajja ejjo wano ng'asuula emmere ku ttaka adduka musajja alumbi violence has no place in the modern society ekiteki kati nze onkube ofune ki oddangayo kati si buli muntu nti bw'ali nze bwe mba nyambadde akasaati kange kano kamu ne nkaddiramu ku kyano bagita batya Cavuton tekitegeeza nti oyo naye waakunyaalira nkali no gwali oddeyoko muyimbi ankuba
ngunkuba oti naye wano ntiddemu totya. No one will beat you. You just mentioned the truth. Kibenke. One thing ky'otalina kugira kukola bintu bya kito. Toyingira maka g'abantu, kumuvuma, kukola kuvumagana n'abantu, bwe katookola ekituufu. Oli bw'akola ekintu ekyekisunga, my brother, what you are doing is stupid, and that is for the stupid people. Okitegeera? As it is. Stay calm, speak, and we move on. Yeah. Kati ekirala nti yegendereze nnyo ekintu ekirala nti mbadde nkugamba nti Chameleone asurviving nze nti lwakuba nti nno ye wakati mu bunafu bwe alinamu empisa ate ne anga Chameleone yandibadde alwana nnyo naye amanyi okulwanyisa anga yo n'agikontrolinga ekitegeera kati omwana eyo ebintu ebyo bimulemedde okutegeera ekirala nti osobola okusurvivingamu eyo embeera eya arrogance ng'olinamu ssente. You know, people think that they have money, but in Uganda here, we do not have money. You are just one hospital bill away, okay, from selling your mother's graveyard. One hospital bill away. Era ngonze ekyo nti ofunayo just atake mwe kutwala mu ddwaliro lye Uganda wano. Ekyo nekumala okutunda ebijja bya maama wo. Ekyo naliko wano awo ku theatre jo anankubira essimu n'aŋŋamba ndi wano ku monitor mu masaŋŋanziro oliwa konze nti ndi wano ku theatre n'akusanga awo nti nze nno ŋŋenda ku IHK wano for some medical check up ndabe. Esimu yaddako okunkubira ya musawo nti ono omuntu eyavuze n'ava ku high court ne yavudde waka alidde bulungi emmere nti ono taasulewo taasiibewo naye twetaaga sajjale. Esajjale ya ssente mmeka nti ya milioni 12. Essaawa eyo nentuya nanga bwe zikala ssente olinawo obusente bw'obusonze omaye ogenda ku upgrading ofuneyo kabibiccu stopping ku mmotoka ovuge ku mpya at least nengenda mu kiyigo nga bwenzidayo omaye nga tolina kyonyodde bw'ofuka naye omusawo ne mubuuza naye banaye bino bijja naga nti wano mu nsi tewali mugagga nti waliwo nno abajja ng'ajjaawo ne bamugamba biru ya milioni 2 naye ate wano tetugenda nakuyamba ne buba ozirina mufuneyo akanyonyi babatwale ku Agakani. Kakati wano olina okuba ne ssente nnyingi nti mu America yasobola okubuulinga n'asigazeeyo arrogance bw'asanga bw'ayogera sitya danger tolina ky'oŋŋamba yani Kanye West okitegeera yajja tamanyi kuyimba kiri awo naye nga ssente nnyingi kati wakati n'ababuulinga ate n'afuniramu ssente ne ziwera nnyingi nti Kanye West alina Confess n'avuma Abayudaaya Adidas n'emuggyako support n'asigala n'agamba oba temwagala muleke oba temwagala mukole eki muleke obulamu ne bugenda mu maaso. Buule tumira Katikkiro tuve wano wadde enzikizezze kitegeera olutala atuleke kaakati kyekyo n'ekirala kyengezezzaako kugamba kiki talent whatever unnecessary drama ogende oyo omwana ajja kugenda lumu abeere nti alowooza asaaga asukuma omuntu eŋŋumi omuntu afe abantu balwadde kati walabyeyo nobati alinga naye ali awo omulaba azungazunga buzunzizunze omulaba nga omusajja n'afa ng'akasajja ke kakweteze ne mubeera ku ebyo ne mubeera ku ekyo kati gwe abantu ensi ekulabanga mulala nkitegeera ekirala n'ababyobufuzi bagendeko mpola mpola oba sayidi ki bonna bafu. Mbadde mbayinga time kujjukira kantu the worst cartel
you can never attack anywhere in the world is the music cartel. Kati eyo katero erimu ebibayi by'abantu. Omuntu omuzibu mu music industry. Okitegeera? Bibano bamanga. Publisher, distributor, promoter. Babi nnyo. Basuula. Kivulu promoter akusobola okusuula wansi. Asuula. Naddala nga gwe talent yo si ya Morris Kidia. Ndi ngenda kwetimba. Nga sigwe Kenneth Mugabi. Nga sigwe Juliana. Nga sigwe Irene Namubiru. Nga sigwe Winnie Nwaki. Nga sigwe Cindy. Nga sigwe Chameleone. Promoter asuula. Ate nga ne benjogedde still ba respecting abantu abo yadde nga beetegeka. Try way to deal with them and do away with them, but don't bully them. Togenda mu lutalo nabo. Bafu nnyo. Abitex versus Alien Skin awo. Bafu nnyo. Oyo asobola n'okukwata milioni 5 n'agasasula abantu e South Africa gy'ogenda. Yennyini eyakutibye n'agamba kijjeeyo. Nazidabulinga z'ogenda ofuna n'agamba kijjeeyo. Bw'agaana n'afuna abaana n'abagamba kale mugende mufune aba South Africa awo batategeera bagende bakuba ab'empi. Bafu eyo katero nfu nti abo balaba abitekisi bajjo neyo bayombo wali baleke enkya bajja kukwatagana. Their interest is to make their lives better. Ate bagezi gubalabangu oyinza olowooza mbu tebaasoma tebaakola ki. Bagezi olaba oyo mwana bajjo. Very brilliant. Bamu bino byayogera. Olaba oyo Abitex. Mwolo olukofiira. Mkumagezi kwatudde. If that man has managed to deal with very many artists, I don't know since when. Abamu careers zaabwe, if including Bobby Wine, naye yamuwa omukisa. Including Chameleone. Ekitegeera. Bonna akoze nabo. Yadde Chameleone yagamba kyamubanje. Yamubanje ayo wakyabiri. Ekitegeera. N'ogenda n'okola ekivulu ng'enkuuka. Please. Sajja yamugambye asigale mu bali eri ba Saida Kaloli. Endongo yakati agireke. Kati nze nkubuulira nti kati ogenda obbira abasiri mwogezi mubi. Seyagaliza bubi naye njagala okugamba. The possibility ya singa tutuuka mu December. Nabaaye ekivulu ng'enkuuka. Ne bateeka Alien ku stage. Possibility y'omukuba amacupa nnene. Nonkoka. Si wokka oba mbuutu ya mbuutikizi oba ki nnene. Nga bafaani. Abantu ba bulijjo abamu babeera paraded and that influences your perception. Kisobola okukyusa omuzannyo gwonna. Adde akyalina omukisa era akyasobola okukiryalinga agenda essiro. Sajja amwenkwa kyo festival. Abantu ababadde wano bamulwanirira be baamuleeta. Era abadde n'Abitex abo. Asaabo abaamuleeta ba Galaxy FM. Bebadde bamulwanirira. Basinga kati omuyirawo ttawula ate tebakulimbanga mbusima TikTok biki. Galaxy popularized his songs. Bazikubye bambi. Badijje bonna nga buli ajja mu show kuboyo. Kati Abitex ayagaza ki naye enkwa kyagiveeko. Abitex yabanja ssente kati. Tayagala ssente. Suubira nti ayagala ssente. Jasi kali kavimbo. Malala gali goe kakola ki? Wegali. Ayagala kukakanya mbeera. Alage nti yali waggulu. Ate nga akisobola. Katulabe firimu gye naggwera. Katulabe gye binaggwera. Babinaggwa oba tebiggwe. Naye yeno Uganda gwe kyenkulaga. Nze era ntya nnyo mwana okunsanga wali muntu nampita serebu. Ompita serebu mmalamu maanyi gagenda kwegulira buugi bwange wali ewala Kini ku The Winton obw'ebitaano. Ekitegeera. N'ekindaazi. Nze njagala kusigala nga ndi nno ndi mwana munaku. Ekitegeera. Saagala bintu ebyo byakumpaanawaana nnyo kubanga Munnayuganda omanyi
Munnayuganda move zone easily. Akuta ewatali nsonga. Bagenda. Nawandiika ekitontome nga nkyali muto na online gye nateekamu egamba omukwano gw'olususu toguba gwa kabi oluusi. Ekikulu kwonoona n'ensobi ozibikkiriza. Oluno ne twebuuza mazima empisa ziriwa ziserebuse zisiyaguse tuzikubye ettale. Yi Buganda ensi yaffe eragawa. Andaba enamba yange eri 700. 700. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.